bana emuje baliko kansubire muri bulungi bana video ene ensumbuye ogo ensumbuye yaga n'omutwe gunnuma bannange ndasinga Katonda nyamba nekola na bulungi nnyo kuba mukooyi anyway wanene no video ditiro gye mbakoledde ya Malengo. Eno Malengo ekuyamba ku mwana yakamaliza senior 6 wasoma ate wamaliza senior 6 wa performinga bulungi osobola ogikozesa n'ogyejja mani osobola ogikozesa bulungi n'ogyejja nga totaddemu kintu na kimu. Omwana yekka ali mu myaka ali below 30 sigambye omuntu nga emyaka gyo okoma ku myaka 3 n'okudda wansi gwe ali alina okuapplying eno gundi nojja wano mu Germany n'osoma ng'ate bw'okola bana ebirungi omuvubuka namukyaziza eggulo by the way omuvubuka nga bambi ebintu byonna birungi byereere byayogera ku eno gundi ya free of charge tugende maaso olina mwana wa sengaawo mwana wa mukwano gwo asobola okujja genda ku gogoyo otekemu Malengo bwekitibwe kiri ojja wano okikoonemu w'okikoonamu ogenda kujja ku website efaanagana bweti ogiraba taata oba maama genda wano ku kibayita program kambalageko ko wana abaana abagikozesaako we bafaanana muyinza okubeera mulimu omwana ono omuvubuka omulaba bamuyita Edwin omulaba alina emyaka 23 si mukadde muvubuka muto ndowooza olaba noono naye muvubuka mwana muto ndowooza bano abaana balaba myaka bwetwamalira senior 6 wetu twali tufaanana oba okitegedde obanga oli abaavu 30 totawaana kati bw'oba oyagala ku applyinga ogenda kikola otya genda ku program waneeno ogambe how to apply genda awo wobuguuza how to apply osobola oku applyingira waneeno ti n'okoonawo oba si kyekyo osobola okujja waneeno kati nga woolaba waneeno bakugamba if you completed your USCE before 2023 November bichi apply mpozi omuntu osobola okubeera nga wamaliriza 2020 osobola ku applyinga naye ebyo na 2018 bichi ebyo nedda mukwantu applyinga kati ogenda kujja waneeno osome ku bichi bye bayitaaga tebeetaaga nnyo bintu bingi olina principal passes wakola bulungi bagamba you are 30 years of age or below as of December 31st oyina emyaka egyo oba okitegedde obanga ogirina applyinga naye obanga asoma dda nga myaka gyadda to applyinga kubanga olina okukola ekigezo kibayita TOEFL ate ekigezo ekyo oyinza okigwa kubanga obwongo bwo bukooyi oba okitegeera so bibyo ebintu ebyo somako 3 subjects in Uganda certificate of education with a grade of 6 or better okitegedde so gwe kennyini ojja qualifyinga bwesomera ebintu bineeno. If we rank your application highly, we will invite you into an in-person or phone online interview. Kino kitegeeza kintu wonooyitamu bajja kukubira olukomo ogende okole interview oba kitegedde so ogikolera ku online n'oba kusimu so osobola ogikola making sure nti enamba y'essimu ebeerako kansubire weyatupa omwana kadaama to applyinga bintu bineeno mbuzi ng'ogenda kuvaayo mu bwakadamu ddeyo Uganda naye woba ng'okyaliyo nkwegayiridde mukwano tota chances z'abantu n'abana Uganda togeza n'oyingira asayiramu ng'otuuse wano asayiramu kyekifo ekibi omuntu kyensobola okugamba nti it is the worst place omuntu gy'asobola okugenda omuntu yenna takulimbalimba mbu jangu bw'otuuka mu asayiramu weeteekako ebintu by'otayagala ojja gamba oli musiyazi nga toli musiyazi ebintu ebyo bibi oba okitegedde ojja gamba munange kino kiri ate ng'osobola okujja waneeno no applyinga mu by'okusoma n'omaliriza okusoma bulungi n'ofuna obutuuze ebintu ne bikubeerera bulungi ddala okudda mu asayiramu oba okitegedde nze kennyini sikumanyi gwandaba sobola okuwa advice okusinga abantu abakumanyi ebiseera ebisinga bannayuganda twagala nnyo amakubo ge twayitamu ng'abantu ge bagenda okuyitamu nze mbanoonyeza these programs because nnungi nti omwana ajja gamba ono nga yayitamu asayiramu mbi it is the worst thing omuntu gy'asobola oyitamu nti ogenda kuba ne trauma omubi so bw'oyita mu zino programs osobola okutuuka omwana n'abeerawo mu mirembe n'oleeta n'abaganda bo n'obayamba kubanga osoma w'okola oba okitegeera katugende mu maaso genda waneeno ewali click apply
kanzuminge muko then ogenda gamba click here to apply olaba kati bwo clickinga ogenda wa ekifo ekifaanagana bwekiti kati nze wano nabadde na registerinze dda oba okitegedde kati nga gwe ogenda bwe wati olaba abantu wano bwo clickinga o submit wagenda kuleetera ebigambo bifaanagana bwe biti kati engeri wootalina account genda wano gambe register now oteekemu enamba oteekemu amannya ga abiri oteekemu email yo oteekemu enamba y'essimu oteekemu password ogambe submit kati nze olwekuba nabikoze nze wange waawana eno bw'omaliriza okusubmitinga bagenda kusindikira email ekulaga dicts z'ogenda okuteekamu ngomaze bw'obanga email eyo nga email yo nfu togenda ku receiving this code kati bw'omaliriza okusubmitinga wana eno n'ogamba submit bagenda kuweereza email ku email yo eno gy'otaddeko eno so wogiteekamu bwoti wonyiga awantu awalala bagenda kugamba teekamu koodi then weyongereyo kati woteekamu koodi ng'omaze submit nga tiki wonyiga wano ku submit kansubire mugira bulungi wonyiga wano ku submit kati banange wano wetuli kati wano bagambe welcome to the application welcome to your application to the Uganda German program kati woba maliriza wali eri wamaze okufiiringa buli kimu bakuweereza koodi kati koodi nze bampeereza koodi gye ngendo teekamu 239230605 eno koodi gye bampeereza oba okitegeera then nenyiga okay kati ndi mugundi registerinze oba okitegeera ndowooza olaba n'ogenda ku lupapula bweruti kati tulina okweyongerayo oba okitegeera tulina okweyongerayo genda wano bwoti weyongereyo kati ogenda kugira bagamba wano you can find eligibility criteria here oba oyagala kati njagala tugende wano eno otandika oklickinga kanda bwe bamulaba bulungi bagenda kubuuza kati wano I hereby acknowledge then kati ogenda wano ku UCE kati bagenda kubuuza have you completed your UCE exam yes bagenda kubuuza when kati wano eno mwaka ki oba okitegedde bana nabagambye omuntu eyamala edda totawaana katugambe nti wamaliriza mu 2019 kati wano eno ate UCE oba okitegedde have you completed oba tonabagamba nedda ogamba omwaka gw'ogenda okumalira woba ng'owamala teekawo yes oba okitegedde kati bagenda kubuuza wano please specify the year in which you completed biki kati gogenda kutegeera kubanga ali senior for nataddewo 2019 kati 2022 oba okitegeera nteekewo 2022 mbalaga nti gwoba nga wamaliriza naali kugambye nti emyaka gireme kubanga tegisuuka esatu oba okitegeera n'abagenda okumala guno omwaka muteekeewo nti temunaba kugigira naye tugenda mu process katugenda mu maaso kati bagenda gamba which district did or will you complete gwe district ki oba okitegedde districts ziizaawo kalangala biki zonna ziizaawo oba okitegeera zonna district bwe ziri pakwaki biki wakiso kati kateekewo wakiso oba okitegeera nze sagala gwoteekewo bibyo kati wano bagenda kugamba please select your bachelor's status oba okitegeera ojja gamba naani oba okitegeera nga teekawo naani oba ogira bakubuuza date of birth giteekewo oba okitegedde bakuzaala ddi tugambe ye bakuzaala ddi mu January ogwokutaano oba 19 oba tuteekewo mwaka ki 1998 maybe 1998 teekawo emyaka gy'emituufu giri ku birth certificate ogambe submit kati wo submitinga ogenda kugenda bwoti
we are checking your area. Please hold tight. If it takes longer than 2 minutes, please. Kati sigenda kumalira kubanga ebintu bingi oba okitegeera naye bwoto bwogira gundiyo then ogende waneno ku academic status zo otandika oteekamu buli kintu kyonna kati ogende buli wamu woomala wagenda kwetikinga kati noogenda wano bwe wati ng'otandika okubijjuzaamu oba okitegedde ogenda bijjuzaamu bwe wati ne bwe wati ne bwe wati ne bwe wati grade biki byonna obijjuzeemu ogire continue wonoogira continue bigenda kukuleetera ebintu bannaye kansubira eno video eri useful gy'oli sigenda giprolonginga nnyo kubanga egenda kubeera mpanvu oba okitegeera naye ekisinga byonna teekamu email yo omala oteekamu email yo nga email yo ekulaga bulungi oba okitegeera nga email yo ekola bulungi email yo bw'eneeba ekola bulungi bagenda kuweereza code bwe bakuweereza code eyo ogiteekemu mu code eyo then otandike okufiiringa oteekemu bbanga making sure nti birth certificate yo emyaka gyo gimakinga n'emyaka egiri mu passport oba birth certificate yo emakinga n'endagamuntu yo kansubira eno video bange badde useful gy'oli likinga sharinga gikomentingeko mbuuze ekibuuzo awo wansi awo commentinga gisharingira omuntu yenna mbaagala nnyo